Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Zenalongo nalubale. Nze ntuuse okubatuusaako programu ya leero mu gyebali gyonna gye mukakkalabya. Eri abapya tukusaba please subscribe. Yeah, go ahead and subscribe. Just hit that red button there. Then also hit the bell for notifications. Then you'll be notified whenever we post our video. Yeah, and also go to the comment section and put a comment there, please. It is in our best interest that you hit the like button just for our reviews and to show the whole world that we are really appreciated. So if you appreciate our work, please go ahead and hit the like button. Today we are into much studying era tugenda kulaba emmwanyi ze tuyita mugonza. Emmwanyi ze tuyita mugonza munnange si za njawulo ku mmwanyi eza bulijjo. Ze mmwanyi era eza bulijjo. Tuyita mu mitendera nga bwe tuzze tugisoma. Tusumulula emmwanyi nga tuziggyako obwayi obwo obuzisiba era ne twogera ebigambo bye twogera nga tusumulula. Bwe tumala tukola omukolo nga gwe tukola nga tugenda okwezizika emmwanyi era ne tuzikwata ne tuzeetoolooza ku mutwe. Bwe tumala okukola omukolo ogwo tukwata akazigo akaganda. Oba mmanyi akazigo akaganda? Buli kirungi ky'Abaganda munnange so n'akazigo. Yadde temulina nnyo nte naye munayina akazigo kaffe, kazigo kaganda. Era osanga ne bannaffe era nga bakayita akazigo akaganda. So okukwata akazigo ak'akaganda katonotono n'osiiga kuno ku mmwanyi. N'osiiga bulungi, n'ogisiiga, n'osiiga. Nga bw'oyogera n'ogamba nti ayi bakama bange Bassaalongo ne Bannaalongo. Kano kazigo kaganda era nga nkoze omukolo guno ogwa mugonza nga nsaba muŋŋondeze mu mbeera. Ayi bajjajjange, nsaba muŋŋondeze mu mbeera. Nsaba muŋŋondeze mukama wange ono anfuukidde ekizibu. Nsaba muŋŋondeze mu bakasitoma bano abatakyayagala kungulako. Nsaba muŋŋondeze ku muntu gundi gwe mmanja nga tansasula. Nsaba muŋŋondeze mu mukyala wange oyo. Ayi bajjajja ndowoozeeko. Nsaba muŋŋondeze mu mwami wange oyo andowoozeeko. Ampenga omukyala bwe bamuwa kubanga mazima ŋŋwanidde. Mundaba ayi bakama bange nze ani gwe batabwa? Nsaba muŋŋondeze mu nsonga eno n'eri. Kale gwe ng'oba nnyonnyola ku biki by'oyagala bakugondeze. Kale akazigo ako tukasiigasiigako, ne tukasiigako day 1, tukasiigako day 2, ne tukasiigako day 3 era amateeka geego ge gamu. Tezibuukibwa, tezikwatibwako muntu mulala. Tusobola okusiiga akazigo ako as long as tetunnafuna kye twagala. Ne tusigala nga tukasiigako nga bwe tusaba bajjajja batusaasire kye twagala kituukirire nga bwe tukola ki? Nga bwe tukyagala. So kansubire nti omugonza ye mumutegedde bw'atyo bw'akola. Kati sibasuubira tandika kuŋŋamba nti ensonga eno yakaluba nnyo. No, nsonga muzigonze. Osobola n'okukasiigako ng'obasaba bennyini bakugondere munnange bakukolere by'okola ki? By'oyagala nga bakalubye nnyo. Kale nno nsaba mumanye nti bwe tuba tukola ensonga zino lubaale agoba nsonga, empewo zigoba nsonga. Togenda kusabira muntu kintu kikyamu nga takuyinaako buzibu. So faayo nnyo ku ki ky'osaba na butya bw'oyagala kituukirire naddala ng'obadde olina gw'osabira. Munnange. Ate munnaye bwe mukola ebintu ebyo ne bituukirira ne mutuwa kasimu. Gamba nti bannaye kyayiseemu kyateredde. Essanyu eribeerawo olimanyi liba jjitirivu. Kale tubagaliza okubeera obulungi. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.